Nkwebaza bwebaza yonna gy'osinziira okubanga weekuumidde ku Prejan Media TV. Essaawa zino ngamba nkuleetedde amawulire agenda maaso mu ggwanga. Yes, omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazibwe nga ono y'omu ku bakyala abasinga influence wano mu ggwanga, era nga waateeka ettafaali ku kintu kigezaako okubanga kibikaminga ekyamakulu. Omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazibwe avuddeyo n'alumba minisitule y'ebyobulamu, era nga mweno minisitule alumbiddemu omukyala amanyiddwa nga Dr. Ruth Aceng n'omukyala omulala amanyiddwa nga Diana Atwine, era nga bano be bamu kubatwala oba emitwe emikulu mu minisitule eyo. Farida avuddeyo n'agamba nti abantu tusiiba tuwulira nti abantu bawaddeyo ebintu ebyenjawulo, abantu badonatinze ebintu ebyenjawulo, omuli ssente, omuli amamotoka, omuli obuwunga, omuli buli kimu abantu kye bazze bawaayo. N'agamba n'ogamba nti bamemba ba paliamenti nabo bagufudde mugano, bavuddeyo ne babanga babawa obukadde 2 era ne babawa babongedde obukadde obulala 4, ekintu ekikyasinze okuba nga bannayuganda si basanyufu mu kyo. N'agamba n'ogamba nti embeera ekyeyongedde okuba enzibu olw'ensonga nti ba truck drivers bo balina ebbeetu eritambula mu ggwanga we baleeta endwadde ya coronavirus. Farida Nakazibwe n'avaayo n'alabula omukyala amanyiddwa nga Dr. Ruth Aceng. N'amugamba nti nalabula kadaaga ku bintu bya ssente ebyo era byatuuka ne bimwefuulira. N'amugamba nti gwe Dr. Ruth Aceng oyinza okuba ekintu oyinza oba okiraba bulabi nga bwe kiri nti gojja kuvaayo olangire results ez'abantu abalina coronavirus. N'amugamba naye weerabidde nti maaso eyo ebintu bino we binaaba byefuula tebigenda kwefuulira mukulembeze wa ggwanga, okuggyako byonna we binaakyuka bigenda kyukira minisitule y'ebyobulamu nti mwabasibira abantu ewaka ate ne mutabaako kye mubayamba. Farida n'avaayo n'abagamba nti we mba muhandolinga ebintu bino mugezeeko okuba nti mubalirira omuntu wa wansi. Minisita tagenda banga afuna obukadde 2 bamwongere obulala 4 nga waliwo omuntu afa enjala eyo wansi mu kyalo. Farida adde mukambwe nnyo ng'ayogera ebintu bino, naye naffe kwe kusalawo kubanga tubibaleetera musooke mbyewulirireko, kubanga yalabula ne Luli Kadaaga nti ojja kuvaayo gaba obukadde 2 ensi ekwefuulire, era ffenna twakirabako nga kituukiridde. Commentinga ku Prejan Media TV yonna gy'osinziira.